Popin Media. Tuchaddeko wano ombaka waffe kubanga ombaka w'abantu bonna ate ombaka waffe kyenneebaliza Honorable Tebandeke Charles nti si mubaka nti oba wa muntu omu mbaka wa constituency yonna. Honorable Tebandeke Charles ye mbaka w'aba NRM, ye mbaka w'aba NUP, ye mbaka w'aba FDC, ye mbaka w'abonna, ye mbaka w'abasiraamu, ye mbaka w'abakatoliki, ye mbaka w'abalokole, ye mbaka waffe. So tuzze wano bambi ng'ombaka waffe olw'ekizibu ekyaliwo ekyamutuukako okujja bambi okwongera okumusabirako n'okumulabako kubanga tetufunanga mukisa kumulaba bukya yalwala n'agenda okujjanjabwa tuba tetumulabangako. So tuzze bambi okumulabako ng'abasumba Galiraaya n'okwongera okumusabira akalu kagendamu Katonda mukulembere Mukama abeere naye amusobozesa ate kino ekyaliwo kireme kuddamu. Okutwaliza wamu omubaka Honorable Tebandeke Charles bwe yajja ng'omubaka mu kitundu yajjira mu kala yajjira mu NUP ffe twakitwala ensonga naye ebintu byazze ng'akola mu constituency. Kisooka Honorable Tebandeke ye mbaka gutusoose okulaba nga asomesezza abaana akutte ku baana mu constituency. Galiraaya wokka tuli baana nga ndowooza 5 n'okusoba kumpi abaana nga 6 kakati bw'oteekako Bbaale n'abaana nabo bangi. So akutte ku byenjigiriza n'ekirala ombaka Honorable Tebandeke atubeeramu buli kizibu kyonna kitulina nakyo ye mbaka akyasinze okubeera n'abantu nga bafiiriddwa n'abakumakuma n'abeerawo. Ekirala ye mbaka agezezzaako buli muluka okubanga gubeera ne tenti yatuwa ambulance eyambye ku bantu abafuze nga bafuna ebizibu bambi azze abeerawo mubaka gwe tulaba nti mazima avuddeyo mu constituency yaffe tubadde n'ababaka bangi naye Honorable Tebandeke ate ayina obukulembeze bwataddewo obw'enjawulo ne tulaba nti omubaka atuukika. Ensonga y'obukulembeze tetujja kulonda ka pate wabula nandisabye titulonde obusobozi kubanga tugenze tukozesa ku bakulembeze ab'enjawulo naye Honorable Tebandeke bambi kyatukoledde tekisangika. N'olwekyo nandikubiriza abantu nti weewaawo tumwagale ku lwekyo kyakoze kubanga Bayibuli egamba oyo yenna akola obulungi asiimibwa tumusiime ku bulungi bw'akoze. Amanya n'eddoboozi nze Apostle Lwanga Charles omukulembeze w'abavubuka abalokole mu ggombo ly'e Galiraaya. Nze wano ku lwa mubaka waffe Charles Tebandeke oluvannyuma lw'okuwulira nti yafuna ataaka olw'ekirwadde ekyamugwira ebbanga eryo lyonna tubadde tufunanga budde bujja kumulaba nga akyali mu buvuyo oba mu struggle y'okufuna kaadi. Naye oluvannyuma lw'okufuna kaadi bwe kusanga eggombo ly'e Galiraaya abasumba awamu abeegattidde awamu okujja okulaba omubaka waffe kubanga mukkiriza munnaffe ate mukozi atubeereddewo nnyo naffe nga tusooka nga tumulekerera ne tujja okulabika nga tumulaba okuyita mu bulwadde bwe yayitamu nga omutome ku lw'obuweereza bw'omubaka waffe obulungi bw'atukoledde nga essaawa kinaatera okuggwako twebaza olwa mubaka olw'ebirungi byatukoledde mu constituency yaffe bye twali tuluddewo nga tetubira mu constituency waffe ebbanga gwanvu ku lw'ababaka babaddewo. Tebandeke yekka yavaayo ebika aleeta zitendisi ku ground ezitali mu constituency yaffe. Tebandeke yekka yasobola ebika atuusa ambulance mu kitundu kyaffe mu constituency yaffe etaaliwo emyaka emiyitirivu. Omubaka waffe y'omu oyo atulwaniridde naddala ffe ab'e Galiraaya tuli ku nnyanja ku lubalama lw'ennyanja atulwaniridde ku mmigo ezikubwa abavubi. So yatutaasa nnyo kubanga abantu bali bafa abantu bali batulugunyizibwa naye omusajja avaayo n'eddoboozi eddene okuyita ku ma TV okuyita ku ma radio n'agusa ensonga eyo era ego n'embeera eyo yakakana ku nnyanja. Omukulu gw'atadde ku kanisa kinjagala kino kankyogere nze omu ku kanisa zaffe Honorable Tebandeke yayambe kanisa yaffe twali tuzimba n'agigala ebyawuli byonna ekkanisa erabika bulungi azazimba amakanisa gali wansi agakwatirako n'ekkanisa bambi atuyambye. Kino nange kinsanyudde nnyo bulijjo mbadde simanyi nti waliyo abalonzi abakyayinza okwetegeka ne bajja bakyalirako ku bakulembeze baabwe. Era njagala okusiima nnyo abasumba b'e Galiraaya bonna ne bannaddiini abamu ababaddemu olw'ebbaasa yange olw'ettu lye bannetiikidde nga bankulisa obulwadde bwe natuukako
nga mpeerebbwa obutwa ate nawamu n'okusiima emirimu gyange n'obuweereza engeri gye mbaweerezaamu. Ekituufu kano kabonero akalagira ddala nti obukulembeze bwe bubanga butambulira ku nnono z'empisa, ku nnono z'obwakatonda, ku nnono gw'omusingi ogw'enzikiriza, buli omu bumunyumira era buli omu abwettanira. Kimpadde obuvumu, kimpadde obwesimbu, kinyongedde amaanyi, kimpadde okukakasa nti obuweereza bwange abantu bangi babulabamu ensa. Kubanga bano bannaddiini, abasumba, baimaamu, bafather, ba reverends babeerawo ku lwa Katonda. Ate nga obukulembeze obulungi buva eri Katonda. Kati bannaddiini okunsiima kitegeeza Katonda yennyini yasiimye obuweereza bwange. Era kikakasiza ddala nti n'abantu bonna basiimu. Kubanga eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Ate n'eddoboozi lya Katonda lye libeera eri abantu. So kinyongedde ddala n'okumpa obukakafu nti akalulu ke tugenda kumenya mujenje kalu. Kubanga abasumba bano mpologoma ya Yuda. Kati empologoma ya Yuda bwebe ulugumi nti gwe twagala gwe mukulembeze waffe gwe mupyaddako gwe tugenda okulonda gwe tugenda okunoonyeza akalulu. Ate empologoma nabakye na uluguma. Empologoma ewuluguma ate enkima nayo neboggola. So kikakasiza ddala nti kana akalulu twakawuuse buva twetegeke butegesi kubeera nga tuweereza abantu baffe mu ngeri ey'omutindo ddala n'omulembe n'okwongeramu okubabeereramu ddala.